It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Bini Ganta ne Fiona Akankwasi. Mujukira story ya Bini Ganta. Chovola bana bagamba, wemba mujukira nga akola story ya Fefe Busi. Nabagamba abantu abamunga bakwano bange ebintu byabakyala bino sitera nnyo kwagala bikola. Kati no DNA results zavuddeyo ne kyuzuulibwa nti omwana gwe bali bagamba nti wa Bini Ganta si wowe. Muntegedde bulungi si wowe. Naye ate kino ne kiraga nti Bini Ganta ddala ekituufu yakwasaganya mwana muwala ono ne bazannyamu awo babiyita ne beekubamu empiki ne bazannyamu awo sonkoba ne beekuba empiki. Kubanga simanyi muntu bw'oyinza kubeera nga okkiriza ogenda ku DNA nga naye tolyangamu mu muntu oyo. Ebiseera ebisinga omuntu wavaayo n'agamba gundi oyo Zanero nino omwana we. Zanero wagamba tugende ku DNA kiba kitegeeza Zanero yalyamu. Aba yalyamu olwo. Aba yalyamu. Omwana asobola okuba si wa Bini Ganta. Tekijjaawo kirimbu yakola ki? Yalyamu Bini Ganta. Ne story eno. Ate omuwala n'avaayo n'agamba nze siri awo sigalo jasiti bangamba mbikole mbubye bijja okuleeta sympathy bansaasire naye mu nsonyiwe kati tugende ku DNA njagala Bini Ganta abe ng'asobola olabirira omwana we. Kyekyo kye nali neetaaga. Tuvudde ku DNA. Mwana muwala ono alabika mu kutambuza ebijanjaalo mo. Kubanga omusajja bangamba abakazi bamanyi mbuno w'omufunyisa olubuto amanya olubuto gye yalujja. Naye mwana muwala ono results genda ovaayo nga ziraga nti omwana si wa Bini Ganta. Kitegeeza olunaku Bini Ganta lwe yalya ku bijanjaalo walabika waliyo n'omulala eyakuba ebijanjaalo. Kati ebintu bino ebyebijanjaalo waki temulya nnyama mulya bijanjaalo byereere. Nina ekirala abayimbi omuze gw'okubeera nga buli wosanze buli sowaani eze neekubuukirako ng'okozaamu amannya gajja kufa nnyo mu bintu ebyo. Abayimbi, bavuzi ba takisi, ba DJ baagala nnyo okubeera nga buliwe eba radio presenter. Ze ndi munda mawulire siri radio presenter. Ba radio presenter mpulira mbu buli sowaani eze omuyaye akozaawo. Kati Bini Ganta avuddeyo n'agamba mbu ye yali tasobola butalabirira mwana we ku peegi yokwo. Era oli n'amugamba ng'omaze nagenda ku DNA okakasa nti omwana si wuwo. Kitegeeza wali osuddewo omuwala oyo ng'ate olidde ebintu bye. Kati naye kirabika Bini Ganta naye yayitayo lumu kale olumu oba ebiri. Kati omuwala n'agamba omwana ono alabika ajja kuba wa superstar ono. Omanyi Bini Ganta oyo alina lebo ye bagita Gantok Music ne Talent Africa. Sajja akuba ekipatu oyo musajja wange oyo namubuuzaako olumu ne mwa Bini Ganta wakulira Jamaica oba Uganda? Nti nakulira wano. Nakulira wano ewaffe n'endya lumonde. Naye era nga omanyi nti olupatwa luno nalwo olulimi oyiga luyige nga wooyiga Oluganda, Olunyolo, Oluzungu. Nayiga buyizi patwa naye nenfuuka muzibu nnyo. Kati omusajja atu Bini Ganta abadde bagamba mbu yasuulawo obuvunaanyizibwa obw'okubeera taata. Results zimaze okulaga mbu si ye taata w'omwana ono wa Fiona. So omukyala Fiona sigala ng'onoonyaako wa gye wayitira ng'omaze okwegattako ne Bini Ganta. Omanye wa gye watwala ebijanjaalo gye baabikubira ozuule ddala ani taata w'omwana omutuufu. Naye ebijanjaalo Bini Ganta yalya naye teyasiga nsigo. Teyasimbawo nsigo. So ebintu bino nno nabyo bizibu. Olumba n'omuntu nemugenda alaali mpulira bagiyita alaali. Nemugenda alaali n'omanya kakutteyo. Noza Bini Ganta agambawula Katonda otaasiza. Kuba omukazi sebo, omukazi yensi abasajja tukola emisango gyaffe naye omukazi akutwala mu mawulire. Ng'aba afuuse kyambika. Era nze nkubuulira wondwalira mu mawulire tosobola kuddamu kunkakasa kwagala. Kuba twaba twekwana babiri. Twekuba bulungi babiri.
ate kati abasatu bano bazanira abaddawo waawo ne bagamba omwana biki Biniganta bamulabisa baami tugamba omusajja akuba olupatwa alya ebijanjaalo ate n'atakira ebiminga bijanjaalo bye bituusa kuna kale mutwale ekyo kyebagambye naye it is the final channel kitegeerekese nti DNA results zikomyewo Biniganta si ye taata w'omwana ekitegeeza omukyalo ono Fiona akankwasa lino liba ggwanga ki bagamba abantu abafubutuka eyo wansi eyo mu kugaba ebijanjaalo beekansa kituufu oba si kituufu nawuliramu omusajja tayangwa wowo simanyi oba ekyo nakyo kikola by the way temukitwala kubeera so very personal, it's just a talk ngayo maana abantu baagala babulira abantu bebobogerako pulira abaganda nti balogo nnyo omuganda mulogo omuganda wankwe ate omusoga batugaja okwogera ku basoga bannaye abasoga zembagala nnyo so omwana akutwala n'obubuka nekiira bubuka kiira okujjako ekaina emyaka 18 yakitegedde ekyo kyentegeeza naye amawulire gali nti Biniganta si ye taata w'omwana w'omuwala ono Fiona akankwasa gwe yali amusibako. So Biniganta yejeredde okuba nti no yasulawo omwana naye akakasiza nti ebijanjaalo yabirya. It is the final channel, Zanera looks at SPV Graphics. I'm out for now.